ne batata bafa abantu abakulu ab'omulembe guno mubadde mutulimba mbu Mama Fina alina omwana naye weewawo nga mukimanyi nti Mama Fina talina mwana. Mama Fina talina mwana mu nsi. I repeat, Mama Fina talina mwana mu nsi. Abantu bangi mubadde mubimanyi naye nga mwasirika. Nga mwasirika naye mukimanyi. Bantu mmwe mutukoze bubyo kubanga mumanyi amazima ne mugasirikira. Kati muli mu video, kati muli mu box mumpa information nga bulijjo mwasirika. Kati bannannyini bafina tebaba kuvaayo kwekubira mulanga ewa SPC mwewire by band politics lwaki bulijjo mmwe temubireeta. Naye osanga abakyala nga basingira ine wa Mama Fina mbuna agaba oluzaalo. Mama Fina tagaba luzaalo kuba anoonyeza n'okuyingira ebyobusamize yali anoonya luzaalo. Okuyingira mu byokunywa emmindi yali anoonya luzaalo. Era Mama Fina taliiko yadde akawewa akalema. Mama Fina gye yatambulanga okunoonya enzaalo waliwo gye bagendanga mu birindi eyo kati nga bwakubira banne bamugamba nga gwe yabadde naye amugamba ze munnange nafunye olubuto n'amanya omusawo eyakikola. Era Mama Fina ebbanga lyonna abadde akola bw'atyo ebintu byakola abikola alina abakugu akulifaalinga akuwa lifaalo n'agamba gende waagundi. Mama Fina talinaako yadde akawewa akalema. Mama Fina talinako ne bwabaayo ebyokusawula nga gyebiri. Omunyarwanda tasobola kutusawulira mu bintu bya Buganda, tasobola tusawulira mu Buganda. Mubadde mubimanyi bulungi nnyo nti Mama Fina talina mwana naye nga mutulimba ngo Mama Fina alina omwana. Mama Fina talina mwana, tazaalangako omwana yadde naaka n'omusajja ate nkulinzo yanukule ekyo leka nsimbe wakati ku musajja oli eyaddayo eri kansirike. Kansoke nkulinde kuba bwenna bimalayo osobola okusitula omutwe. Ebyo byalimba alina lwe yalimba mbuno bamukwata bukwasi bwe yakwata tumumanyi. Mbuno omuntu yakwata mbuno n'ozaala Fina. Eyakwata obukwasi n'ozaala ate bw'obadde nabo bw'ofumbiddwa gundi bo nga tebakuzaalamu. Fina sima Fina oyo si nnyoko. Nzira mu Fina gamba omukazi oyo akulaga abantu bazadde bo yabatta naye ab'ekika kyo gye bali. Bw'oba oyagala obbamanya inbox me. Abantu bange bannange pastor oyo omukazi ajja kuloga andoge taliiko yadde akawewa akalema bwe kati. Nakugambye okumanya ndi serious. Oli omusheke yatugambye mbu baali bamunoonya okumutwala ebusaabala bagende mu Luminati bagende mu nnyanja. Weewaawo nze wendi muntwale mu Luminati. Bw'abayo omuntu atwala abantu mu Luminati ntwala mu Luminati tukola ebintu byamwe ebyo eby'ekisiru ebyo eby'okutulimba ebyo ebyalooja. Waliwo omusajja baali bamuyita Looja Mugisha yaleeta wagaboozi nga gayita simanyi ku rediyo Ddembe simanyi ku rediyo Kyekiro nga tusobola tubiwulira. Simanyi mbu yakwatanga akawanga simanyi mbu nakakola bw'ati mbu n'abuuka mu bbanga n'agenda e China. Gwe Looja Mugisha obwo obusibwa mwe temuddamu butubuulira ffe temuddamu kutumanyira. Looja Mugisha n'atambula amakanisa g'abalokole ng'alina oguboozi gwe mutemuddamu kutumanyira. Bw'abayo omuntu atwala abantu mu Luminati kuba ku +974 33 93 9639 ngende mu Luminati. Nze ngendeyo bwe naakomawo mbuulira abantu nti Luminati gyali nageze ne musanga egindi mbu ebusaabala. Why not Gaba? Why not Katebo? Why not Goro? Why busaabala? Gwe Sheikh wamponye bwonyi kubanga oli Sheikh senga wabadde mulokole kati senga otonya musaayi. Senga wabadde pastor bomba inako patent naye gwe sikuyinaako copyright. Senga wabadde pastor wandinkulidde eyo nayo nvuddeyo. Mama Fina talina mwana.